muyimbi muto naye manyi sala agamba abayimbi nti bato kubanga mu kuyimba tewabe nayo muto naye muyimbi naye ono muwala wange nze maama we Katonda yampa abaana babiri nampa ow'obulenzi nga mmwe nembeera n'obwobuwala Katonda y'obuwala ero atubuuzeeko ababuuzeeko mwe bato bakuyita Hello Matwitty stage name ye Matwitty ate gayaga omukyala Matilde Whitney mama yakuyingiza okuyimba oba talent eri mu ggwe byonna bikolagana wamu kubanga era newaka tulinayo kiva waka it's rooted in us okyasoma music industry engeri erimu competition y'amaanyi weetegese otya neetegese bulungi kubanga bendi nabo si bantu boyinza okuteekamu ezzalawo nti oba ki kubanga abakulu banjigiriza njigiridde okuva ku bantu abakulu abansinga okulinga Mwami Matovu ankosewa mwita ankosewa Mwami Sewanyana Hamani n'abalala bangi oyimba style ki R&B Afrobeat waliwo ne bakusimba raga like backsraga mwakiyimpyaya ne mukigamba nti bakita backsraga naye bakiyita bakusimba ne raga so amongst other mama byayimba tebikunyumira binyumira kubanga simanyi kyenalibadde senga sijjajja wange ebiseera ebisinga abazadde naddala kati nga maama wo waaba muyimbi aba tayagala mwana we ayimbe nze ndyoke kubanga nasoma kuyimba Makerere University so nasoma kuyimba so tewali buzibu senga yali badde agaanirawo era ayinza okuba yakkaka tekisoboka muswalize wano tekisoboka kubanga nali nkyagala era nti nakisoma nga nkyagala nga wankajja mu industry eno maama we yakusibirira ntandaki mbeera muwulize mbeera ali discipline simanyi bwenyinza kivuunula omwana ow'empisa ndowooza yes mbeera discipline mbeera organized kwataganya nnyo n'abantu challenge kizosanze mu kuyimba kuno mu kuyimba of course nyingi mulimu harassment ngezo sexual harassment abantu bakusaba ebibatu naye you must understand no standing aground you know better focused so that was one challenge and another challenge was abantu bagala nnyo okungeraageranya ne bakadde bange oba abansookawo ekitasoboka kubanga buli muntu abana talanta ye ate muli mu ngeri ye sola kwa na ddoboozi lyenkanankana mama wange oyogedde ku nsonga y'okutega ekibatu okisanze wambayimbi mba producer mbani mbonna n'abantu ababujjenno tugambe no mu industry era ne mu producers bayimbi yes naye nze ndi focused kati baproducer bo bakitega batya soko tunyonyoleko situation yakutuukako okwo naye nze ndi mugumu era tebasobola kubanga era nakula kisajja ngambe ate abeerimbika mu bwa manager n'akyuka nga ze okumanaginga music w'olumaa ne yeekyusa wali obafunyeko nedda mwana wattu naye kubanga nali focus nnyo nina tiimu enkwasaganya eri strong eri professional so tesobola kwamu obuntuntu era kibono babeera kikugira naye babeera nungamya ekigambo ekituufu obubaka weere eri abawala abatonga ddala nga ggwe abayingira industry nga bamanyi bajja yitirawo mu ngeri y'okubatega ekibatu tekisoboka kubanga industry eno nzibu ate nnyangu kubanga olina okubanga oli focused one olina okubanga tosobola kubuuka madaala oba kyemba nkugamba nti tosobola kugamba nti from 0 to 100 olina okugenda through processes olina okubanga ojja through upcoming or no maturing then no better nanja abamu agamba nja kuyisaawo okola kino ne kino kiba kizibu nnyo unless oli exceptional olina eddoboozi eriri exceptional simanyi nawe nza kitobanga Whitney Houston obanga Celine Dion people like that ebikutuwako bino otera obbira opera mamiwo ntera kubanga era mmanya mama tubeera bwe tutibamu mama mami omwana atera okulopera ebintu bino nga bimutuuseeko kakati omanyi ekirungi ky'okulambika omuntu ayingira industry eno kintu kya muwendo era nakyo muwaatwa gwe tuyina okufuna abantu abayamba okulambika abaana abagala okuyingira mu eno industry kakati basobola babeera naye netugezako okumulambika nti eno industry nga bwogirabanga ennyango naye ya bbeeyi era omuntu yenna agiyingira ng'alowooza nti byakufunirawo yakukola kubanga mulimu
si hobby. Waliwo batwala music nga hobby naye bwe oyagala ogitwale ng'omulimu era emirimu gyonna gibeera n'ebisoomooza. Kino ekisoomoozo olina okyegendereza olwobeera n'exposure ennene obeera n'ebisoomooza bingi olina okubyetegekera era omanye bwebikwata. Naye nammwe ku myaka gyammwe omwabeeranga bavubuka embeera omwana gyayitamu gyatugambye mwagifunangako? Kakati era of course tebiyinza butabera buli lwobeera n'exposure obeera n'abakutunuulidde buli kaseera ng'oli alowooza nti alina kukutwala naye oyina ngera bagambye nti olina kubeera ng'omanyi kyoyagala nti bwe mba nga ndi muwala muyimbi mulungi saagala olaalowooze nti alina kumala gantwala kubanga andabidde awo ate omulungi ne bwe giba myaka 10 era ovaayo bw'obeera nga onobeera muyimbi mulungi kiringa nammwe emirimu kati abali mu midiya omukumu omu otwali mu midiya nga mulungi nnyo ne banakunyigiriza ne bakuzisa ebbali katonda akera ekiseera nakolaki nakuvulula n'ovaayo mami kisoboka naye ng'olinayo omuntu oba otiddeko okyogerera mu maaso ga maama. Mami yakugamba omwami omulage ng'olina emyaka emeka? Tekisoboka kubanga buli omu alina ebbeetu. Everyone has a right because I'm a woman empowerment advocate. So manye human rights z'abakyala n'abavubuka. Oyagala kusooka kukaddiwa? Tekisoboka kuba. Ne wamala okusoma olinda ki? Oba mama yasobola kulinda era ekiseera we kinaatuuka mu ddya tujja kubeera nga tubalambika era nga tubagamba kiseera kigi n'emyaka kati ng'egigyo omwana alina okuba nga alinayo gwatunuulidde eri nedda of course alina okuba nga ali god fearing ng'atya Katonda era ng'amanyi kikyaliko ekifaananyi kituwe bulungi nga mutonotono omweru muddugavu batulinde bakola lindako oba mami omuntu gwe yakutuma ebisanyizo tonamba bisanga nga tumalirize n'emyaka emeka